Akaseera kano nange kituusa mwami okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutusaka lipoota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza. Kabale yapimye milimita 10.6 mu Bende, 10.4, Masindi 10.7 so ate Gulu 6.9. Wabula waliwo ekifaananyi ekyakakubibwa Ssemugenzi kitulaga nga waliwo ekinuunampewo ekiyitibwa Gombe ekiri awo mu kagolomoloke Mozambique. Kinuunira ddala empewo empeweevu ezaali bali zikuta nga zoolekera ensi yattu, so nga ate era wakyaliwo n'empewo enkalu ezikuta nga ziva eri obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga zoolekera ensi yattu. Wabula era n'olw'ensonga eyo tusuubirawo omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera by'okumakya. Wabula tusuubirawo embeera y'obudde eno okukyukamu katono mu biseera by'oluggulo okusingira ddala ebitundubwa ebiri awo mu Bende, Mbarara, Masaka, Kampala, so nga ate ebitundu by'eggwanga bisigadde omusana gujja kwakirira nga bwe gukubamu. Tusuubira bugumu kuba ku diguli za 36 eri mu Karamoja, so nga ate eri Kitugumu, Gulu, Lira paka Soroti kuba ku diguli za 35 ebuvanjuba 34 Masekati awo mu Bende, Kampala okuba ku diguli za 31 so nga ate eri Kabale okuba ku diguli za 26. Batugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Cape Town, tusobola omusana okwaka ebugumu okuba ku diguli za 3 mu Zanzibar kuba ku diguli za 35 so nga ate Kisumu 33. Eri Addis Ababa okuba ku diguli za 28. Weewale okubeerako naffe, beera bulungi, weeraba.